mbaga ya Desire tolina wolaba bazadde ba Levickson ngaba Nina Rose tewalaba ku bazadde ba Nina Rose ku mbaga ya Daddy Adule tewalaba wo abo bonna baali bapangisi senga mupangise tata mupangise byonna ne Levickson tewabaddewo taata we tewali bazadde byakaama embaga lwaki eba yakaama nga lunaku lwa celebration lwakuyita ebyo bye bigenda mu maaso jjajja Ichuli munnange bw'atyo bwe yayogedde ate ku mbaga ya Levickson. Abantu beebuuza Ichuli yafa oba gavumenti yamukwata n'ebeerako ekifo gy'emuteeka ku lw'okubanga omusajja ono ayina amagezi buli kintu kyonna kye yayogerangako kimala ne kituukirira. Kyekireetedde abantu okuba munnange nga balina okubuusabuusa bagamba naye kituufu omusajja ono yafa oba teyafa. Nange olwaleero neebuuza kituufu omusajja ono yafa oba teyafa. Gwe omulaba nga buli incidence ebeerawo agyogerako. Gavumenti baali badde bavaayo bannange ne bakakasa ensi oba Ichuli teyafa ng'akyaliyo ekyo nakyo ne tukimanya. Naye nga temwerabira Katonda alina engeri gye yatondamu abantu be buli omu n'amuwa amagezi ag'ekika ekya waggulu era buli omu alina ky'asinza ku munne. Abantu bangi nnyo ng'ayogera ekigambo olwaleero nga kigenda kutuukawo mu myaka 10 naye nga ye vision yagifuna. Bwe tuvaayo ne tubagamba nti bannange nafunye okwolesebwa bwe kuti nga bagamba kaakati oyo mulalu. Waliwo abagambye mbu alabika Pastor Aida yamuwa amawulire nti Pastor Aida engeri gye yatuukako eyo nti amawulire gonna alabika yagamutuusaako naye abaana ba social media naye nga mbadde balabe balonje Mukama abankuumire nnyo. Wonna weewangalira okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ate ggwe alayikinga n'okomentinga onzizaamu amaanyi ne manya nti gundi ayiseeko wano eno. Naawe atanaba kubanga ate osubscribinga nkusaba mukwano beera ate nga osubscribinga. Mukama akumpere nnyo omukisa wonna weewangalira okuba nti owagira Maggie omusapootinga okola kyamaanyi. Tugendeko mu comment section gw'olowooza ki okusinziira ku incidents zonna ezizze nga zibeerawo ng'omusajja ono avaayo n'abaako kyayogera. Bamu bagamba nti oba zandiba nga generated naye ng'ate bw'oba otunuulira mutuufu zirabika nga si generated. Ffenaffe twebuuza information agifuna atya? Naye bw'otunuulira mu interviews ng'omusajja ono akyali mulamu ebigambo ebisinga yabyogereranga mu interviews ze oluusi ku live naye byonna byeyayogera bizenga bituukirira. Tugende mu comment section gw'olowooza ki?